Yo, this is Rampant Killer already, the DJ already. Maama yazirise bwe yalabye ku mulambo gwa muwala we eyabadde asoma senior eyokusatu ku Kitebi SS. Kigambibwa nti ono yawambiddwa era nattibwa muganzi we era ng'oyo yakwatiddwa poliisi. Ettemu lino lyabadde Bunnamwaya. Kitalo nnyo nnyini ddala. Ku ppiki Denisa Gakwali omulungi wonna osinzidde okuba nga te otumbudde nkwanirizaako bwe ntyo n'ennyongera okwebaza gyonna gy'otussaako engalo eyo gy'osinzidde. So ng'ate omuvubuka omusezi wa Chotax yali mu kunoonyezebwa mu kadde kano kennyina oluvannyuma lw'okubulawo n'omwana ow'obuwala ng'era ono naye muyize. Kigambibwa nti maama wono ali mu ggwanga lya Saudi Arabia gy'akakalabiza naye ng'omwana bamunoonya talabikako era nga agambibwa okuba nti yabuze ne boyfriend asiiga enjala. Kyaddaaki omubiri gwa Engineer Raksanga gwamaze ne gusangibwa ku mugga Nile oluvannyuma lw'emikolo okuba nga ate gikolebwa. Omukulu ono yagwa mu mazzi bwe yali ali mu kaseera ak'essanyu ne muwala we asembayo gw'oyinza okuyita last born era nga bano baali wali eri ku Busowoko Riverbank nga bagenda maaso okuba nga te beekubye ebifaananyi gattako n'okwata bu vidiyo. Kigambibwa nti yayimirira awantu awaserera awo nno nga we yasinzira okuserera okugwa mu kiyiriro tebaddamu kumulaba. Badivers bayingira mu nnyanja mu mazzi mu kaseera ako ne bagezaako okuba nga ate bamunoonya wabula nga ate bamulaba. Okutuusa emikolo we gyakoleddwa ku mazzi kuno omulambo gwe bwe gutyo ne gudda engulu. Kitalo nnyo kitalo ddala. So ng'ate bo aba Uganda Revenue Authority bwe batyo bavuddeyo ne bategeeza nga bwe ba relocatinze ezimu ku departments zaabwe okuva e Nakawa awo ku headquarters zaabwe bwe batyo ne bazizza ku RR Pearl Tower. Ekizimbe kino kitegeerekeseeko nti kyamukulu amanyiddwa nga Sudil Ruparelia era nga offices departments zaabwe zisinga bazisengula ennaku z'omwezi nga 13 Oktoba okuzizza ku kizimbe kino ekijja era nga bebamu ku bo abasookeddeko ddala. Ate nga ye eyabadde omusirikale wa Uganda Police Force ASP Clive Nsima bw'atyo yasimbiddwa mu kkooti y'omulamuzi wa City Hall mu Kampala n'avunaanibwa omusango gw'okkuba omuntu wamu n'okwonoona ebintu. Ono yakkakkanye nga asindikiddwa ku alimanda eruzira mu kkomera kati gy'agatemeza wabula ng'ate ne poliisi yavuddeyo n'efulumya ekiwandiiko ekiraga nti ono takyali musajja waabwe baamuggyeeko omulimu gwabwe. Omwami ono anajjukirwa nti yalabikira mu katambi ke nakutuusako ng'awaata omuwala empi mu supermarket emu ku Shell wali eriwa Izit Kisaasi yesa. Bw'atyo n'agenda mu maaso okuba nga ate ayogera bingi naye nga mu ngeri yemu ye yavuddeyo n'ategeeza nti yali yatuuka ku nzikiriziganya n'oyo omuwala gwe yakuba empi. First of all n'amwetondera gattako n'okuba nga ate yamugulira essimu empya ttuku ya $50,000 naye ate kkooti yeegamba nti genda eruzira obeereyo. So ng'ate bo abaana abazaalibwa bannaddiini oba abakulembera eddiini y'Abakatuliki mu ggwanga lya Uganda bavuddeyo era nga bano bagamba nti kagwake ketonye bakwekolamu omulimu bakooye okubeera mu nkukutu kekadde bamanyibwe. Bwe batyo bagenze maaso okuba nga ate beekunga ne bategeeza ne bannaabwe abalala bonna abali eyo okuba nga babeeyungako basobole okuba nga ate bakitaabwe babalaga ensi. Jjukira nti bannaddiini bano tukimanyi bulungi nnyo nti okusinziira ku ddiini babagamba tebalina kuwasa, n'abakyala tebalina kufumbirwa basista, babrother tebalina kukoona ku mmese wabula ng'ate abaana balinnye wansi ne waggulu bagamba nti kekadde ensi emanyi nti emmese mugikoonera ddala muyina families naye mwatukweka mutukukusa bukukusa tulinga njaga. Ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje bw'atyo yasingisiddwa omusango gw'ettaka era ne bamukuba fine ya miliyoni eziwerako ddala $20,000 agende maaso okuba nga ate azisasula bannannyini ttaka okutudde essomero lya Alliance High School erisangibwa mu municipality y'e Nansana. Kigambibwa nti ono yatrespassinga mu ttaka lya bano bw'atyo n'agenda maaso okuba nga ate alikozesa mu bukyamu. Oluvannyuma lwa kkooti okuba nga ate yeekebejja obujulizi bwe nga bulaga nti tewali kikakasa kimala
kulaga nti ddala ettaka lino omukrono lirye. Bwe batyo ne balyoka bamusabula fayini ya miliyoni 20. Weewaawo yagamba nti ettaka lino libadde lirye kuviira ddala mu mwaka gwa 2013. Ebyo kkooti teyabiwuliriza. So ng'ate era mu bufu bwe bumu ye omukulu amanyiddwa nga Honorable Kasolo Haruna yalumirizibwa okuba ng'ate yezza ettaka eritali lirye era nga ye akakasa okuba nti yennyini ettaka lino avuddeyo ne yeekubira omulanga ng'agamba nti asaba buyambi bwammwe ettaka lye lireme kuba ng'ate limugendako era nga alina ebiwandiiko byazze nabyo ng'obukakafu obulaga nti ettaka lyayogerako alinako obuyinza. So bassebo ne bannyabo kino nkiddamu ekyamazima ensonga zange si bya bufuzi ne nsaba buyambi. Nze nga Jasumaani seesimbangako wadde ku LC wano wadde ekifo kyonna. Nze nnonda bulonzi ate siina na sayidi gye ndaga nti wano wengwa oba wano si wengwa. N'olwekyo abantu bagenda ne balowooza mu kiseera kino nti abayingidde mu byabufuzi naye ebyapa ebyo sibikoze leero. Naye bw'aba alina puruufu eraga nti we akijjeeyo naye atangaaza eggwanga nti owantu wakayenera wawe. N'olwekyo ekindeese mu kamera musobole okundaba eri eggwanga kuntaasa omwami oyo Kasolo, Minisita Kasolo olw'ensonga yalaga owamu mu kitundu owamu gye yali mu kalulu namutunuulira juzi ku mawulire ng'alaga nti azze kulwanirira abantu kubataasaako obabbako ettaka kubakola. Naye neewuunyiza ng'ate ebigambo bye yayogera yabirya n'ekimu ku kyo ng'ate yali mu kubba ettaka lyange aliremeddeko. Bassebo ne bannyabo nsaba buyambi. Minisita Kasolo ali mu kuntwalako ttaka lyange olw'amaanyi n'olw'ekkooti gy'ayambadde nti olw'okuba minisita. N'olwekyo baminisita mwenna muveeyo mumukubaganyeeko ebirowoozo n'abantu ab'enjawulo mumubuuze bituufu ebyogerwa oba si bituufu. Nze nsangibwa Beeterehemu ye LC yange ntwala Kyotera Town Council mwenkolera emirimu gyange. Ate ekyamazima ndi muntu ayeezimba avaayo buvi naye so ng'ate bwe nkutwalako mu ggwanga lya Madagascar abadde omukulembeze w'eggwanga lino omukulu Andre kigambibwa nti eggwanga yalidduseemu oluvannyuma lw'okwekalakasa okuwezezza wiikisi eziwererako ddala. Okwekalakasa kuno kwatandika mpolampola era nga kwatandikira mu bavubuka abaali beemulugunya ku mazzi agaali gasaliddwako gattako n'amasannyalaze ng'embeera bw'eti bwe yatandika okuba ng'esajjuka okutuusa bwe byadda mu byobufuzi nga bano bagamba nti baagala omukulu ono ave ku ntebe kubanga alemereddwa okuba ng'ate munange uniting ensi yaabwe wamu n'okugireetamu emirembe. We twogerera yamazeemu dda omusubi era nga takyali mu ggwanga. Ate ng'eyo omukulembeze w'eggwanga lya United States of America Donald Trump yavuddeyo n'ategeeza nti bannansi b'eggwanga lya Tanzania bonna abanaayagala okugenda mu Amerika nga bano bagendera ku business oba tourist visa balina okubanga bakwata ensimbi eziri wakati wa $50,000 ne $1.5 bwe batyo babeere ng'ate bazidepositingayo mu banka ya Amerika nga kino kigenda kubanga ate kikolebwa okutandika ennaku z'omwezi nga 23 Oktoba 2025. Okudipositingayo ssente zino agamba nti zijja kuyambako okukola nga upkeep mu ngeri emu oba endala naye nga omuntu yenna anaaba afulumye oba alaze nti nfuluma eggwanga lya Amerika nga yateekayo ssente zino zijja kuba nga ate zimuddizibwa. Bangi bapinze enteekateeka eno. So ng'ate omusajja omulunzi omulagajjavu poliisi emukutte n'atwalibwa mu kkooti lwa kusiibya na kusuza nteye mu busa obuyitiridde. Ono nno bagenze mu maaso okuba nga bamuggyako ensimbi eziwera ddala kakadde kamu mu $2,282 eza wano e Uganda naye ng'olina kuzizzamu zeeri kuba tebibadde wano Uganda okitegeera. N'ente bwe batyo ne bagimuggyako ne bagitwala. Bino bibadde mu ggwanga lya Kenya oba okiwulidde. Kakati ne Uganda tomanya kyandituukayo mulekerawo okuyisa obubi ebisolo bino. Eyo nga tuvuddeyo CID mu Savannah region bw'atyo ayise omukulu amanyiddwa nga Kibirango ngono ye Luweero district chairperson abeere ng'ate agenda abinnyonnyole lwaki yakutte emmotoka ya gavumenti gy'alina n'agitwala mu laare za Bobi Wine eza NUP ng'agamba nti kino kimenya mateeka
bw'oba ogoberedde Presidential Elections Act nga act eno ebaninga abantu okuba nga tebakozesa public resources for their partisan politics. Oba okiwulidde. The Revolutionary Peasants Party presidential candidate omukulu amanyiddwa nga Bulira Frank Kabinga bw'atyo tasobodde kubanga ate abeera mu kifo we yabadde ateeseteese okusinkana abawagizi be mu disitulikiti ey'e Moroto lwa nsonga z'akasimbi. Yateeseteese bulungi nnyo asinkana abantu be Moroto naye baza amafuta ze zibuze sitegedde nze naawe naye nga tasobodde kubanga ate abantu be abasalako kukuba campaign nga bwe byatandise. Ono teyakomyawa yakyaddeko ku malaalo g'omugenzi eyali founder wa UFDO the late Dr. Aggrey Kiyingi ng'agamba nti yagenze empewo oboolyawo zimufuweko asobole okudda yeetabe bulungi nnyo mu kalulu ka 2026. Abalagi bapondookedde ewabamu tekinnaba kubanga ate kituukayo era nga muna FDC Honorable Nathan Nandala Mafabi y'omu ku abo abakyabeerezaamu akubye olukuŋŋaana wali eri ku Boma Grounds e Kapchorwa era nga bw'atyo bw'asisinkanye abawagizi be mu kuwonja akalulu. Ate nga yakwatidde Common Man's Party bendera ku kifo ky'obwa President Mubaraka Munyagwa bw'atyo yayingidde district y'e Namutumba mu maanyi era ng'ono eyo gye yasinzidde okuba nga ate awenja akalulu. Olukuŋŋaana yalukubye mu Town Council y'e Namutumba n'ayogerako eri abawagizi be. Ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Mugisha Muntu akalulu akawenjereza mu disitulikiti y'e Ssembabule wabula ng'ono avumiridde enguudo embi ezijjudde mu bitundu ebyenjawulo mu disitulikiti eno. Kino kiddiridde emmotoka ye emu ku ezo eziri ku konvoyi ye okuba nga ate eremererwa okuyita mu luguudo olubaddemu ekinnya ekinene ekizibu ddala mu kitundu ekimanyiddwa nga Kirama mu ggombolola y'Entusi. Naye nga wadde ebyo byonna bibaddewo ageze maaso n'olukuŋŋaana lwe era ng'akoowodde bannasembabule okuba nga ate bayiira omukyala amanyiddwa nga Akankunda Rose Nina obululu olw'ensonga nti bo nga bo n'ekibiina kye tebasobodde kuba nga ate bafuna muntu abakiikirira sayidi so n'ategeeza nti mu bifo bingi tebafunye bantu babakiikirira wabula bagende maaso okuba nga ate batiikinga aba NUP bwe banaaba tebalabye ba kibiina kya Mugisha Muntu. Mumpeere Nina Rose akalulu. Kubanga ffe aba ANT tetulinayo omubaka mu bitundu ebyo byonna. N'olwekyo wonna wentuuka nga tetulinawo omubaka nga kuliko owa NUP oba PFF ng'anoonyeza oyo ow'enkyukakyuka. N'olwekyo mbasaba akalulu ka Nina Rose naka omukyala Namugga. Wakati mu kuwenja akalulu ab'ekibiina kya National Resistance Movement bagendera ddala mu maaso okwogera amafuukule ku kibiina kya National Unity Platform naye nga bo abantu ababa bakuŋŋaanye mukwano bongera ddala okuba nga ate bapinga era nga ngenda kuba nga ate nkutuusako abantu mu bitundu ebyenjawulo ngenda kuba nga atandikira mu Busoga ebyabadde byogerwa ku b'ekibiina kya National Unity Platform byawakanyiziddwa ababadde bawuliriza. Ebikaba byange bikomereyo olaba kyekyo bya mukwano gwaife His Excellency General Kaguta DJ, calm down. DJ, calm down. Baba, amugulu wa masai. Bana ndikumaliza bigambo byange.
bifo kuwenja akalulu ebigambo ebyayogeddwa omukulu amanyiddwa nga Daudi Kabanda ku mukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu byawakanyiziddwa ababadde bakuŋŋaanye. Solidarity platform yali eno Bobi Wine ene Busoga ono ayogedde bulungi agaye tetumwagala kakati we yabadde waffe Mubende njagala muwamaawo wano omuntu wamutegeeze nti olulimi lw'okukyusa akalulu alukyusemu akalulu akasabe bulungi. Bwe yabadde Mubende yagambye nti bwe nnaakwata obwa pulezidenti omuntu gwe ngenda okusooka okusalako omutwe ye pulezidenti Museveni. Kakati toyinza kusaba bwotyo kalulu ng'ogamba nti ogonda wawula ng'ogenda okola ki? Ng'ogenda okola ki? Eyo ensala y'akalulu nkyamu nnyo. So ng'ate n'omukulu Balamu yasanze akaseera akazibu ddala oluvannyuma lw'omuntu w'enkyukakyuka okulinnya ku kituuti bw'atyo n'abayimbira akayimba ka Tuliyambala Engule. Genda ekyakabiri ekyakataano. Bairaba mwena mukume eddembe mukozese emirembe temulwana tuliyambala engule tulivimba mu Uganda ekyawewe. Mumuterere mu ngalo ati Katoro mukisa gunu okwetaba MP baitu baje batula mukyo. Ye Prime Minister Robinah Nabbanja teyasobodde kuuma buntu bulamu oluvannyuma lw'abo ababadde bawakanya bye yabadde ayogera era ngono yavuddewo ng'abalangidde n'agattako n'okubatiisatiisa nti singa bagenda mu maaso n'okuwakanya ebyogerwa baakukwatibwa basibibwe. Nze ngamba ffe bwe twalwana bataata baffe bonna baalwana okuleeta emirembe tusobole okukola nga tukozesa emirembe twekulaakulanye. Naye gweoyagala buli kimu bakikukolere ekyolimba tewalajja kikola ekyo. Tubaweereza PDM genda mu PDM abantu nga mmwe mwekwatirira n'olemo emikiso gikozesa egiriwo. Olowooza buli muntu banaamuzimbira ennyumba ekyo kifu ate bwoddamu okundeekaanira bajja kukukwata. Obutaba na mpisa kyemuba temufuna namu kati ondeekaanira nkole ntya? Olaba nze naakalaba bw'oba oyina kyoyeetaaga oyita mu bakulembeze. Abakulembeze bonna mwabasuula abantu nga mmwe mumulekedde n'ekibiina kyaffe okusereba. Kakati onootumani nga mwalonda bannuupu sekona gwe walonda gwoli waawa tulina gwotumalonda bano musobole okubabaweereza kubanga si buli muntu kyasobola okutuukirira Prime Minister. Kati oleekalira mu bantu abantu bakusunga ekibiina kyo kikuba ku ttaka mwawagira nnyo olwo. Mubalaba abo be basuula ekibiina kyaffe naye mumugyeko ebipapula bye ndabe kyayogera kyagamba. Ate teekako n'essimu yo oba oli awo kyayogera kirimu naye nga tamanyi ngeri gyakola ki yakireetamu aleekaana buleekaani. Naye ng'eyo tuvuddeyo wakati mu kuwenja akalulu mu rallies za NRM ez'enjawulo ezizze zikubibwa abakuuma ku makomera oba ku prison baalabiddwako nga bali mu bifo abantu abagenze maaso kubanga tebakuŋŋaana okuwulira ebiva mu bakulu aba NRM nga mukwano be bamu kwabo abakuumayo. Kino nno kyaleetedde abamu ku bannayuganda okulowooza nti oba oliawo baalese abasibe okuva mu makomera ag'enjawulo ne babayiwa mu bifo ebyefaananyirizaako bwe biti. Jjukira nti nabo babeera mu yero. Kuno mbuuza bubuuza omusirikale akuuma mu kkomera aba akola ky'okukuuma ku kampeyini bwe kitabanga kyendowooza si kye mulowooza nti baleese basibe mu kampeyini aba akimye eki? Omusirikale akuuma abasibe aba akimye eki mu kampeyini? Mbu baakuuma eri mu kkomera baweddeyo alyoka ajja ku kampeyini. Imbuuza bubuuza
Wandika funa peni n'olupapula ogambe nti abaana basimyako batandise ebibuuzo leero bye babadde baleetanga mu kampeyini nti kati balina oleeta ku batu abakulukulu kubanga abaana basimye wano baba bato nnyo. Wandiika ogambe nti abasibe bazze mu kampeyini n'omusirikale waabwe kikubira engalo ez'amaanyi. Ndwa NUP. Lwaki owagira NUP? Njagala nkyukakyuka kukola ensonga bansadde ku mulembe gwa NRM kwempulidde kwensomedde omukazi nfunidde ku mulembe gwa NRM kale neetaaga abaana bange balabeko pulezidenti omulala. Ate ng'oyambadde yero ono yero eno yo gye nyambadde ono ye MP yabaddeko kibuku naye kati yaggwa so nali muwagira ng'omuntu naye nga siwagiranga ng'ekibiina. Oyo si mulala ye mukulu amanyiddwa nga Lunabe obaliri Pazo ng'awujjaddemuko oluvannyuma lw'okukoowa naye nga yeditacha yamusaasidde dda olw'emirimu gy'atossaako. Eno ssente y'NRM muganda wange liri Pazo egenda mwettira leero abadde Nebbi ajjeyo n'ag'omu buto bipikini abituze abikutte embadiya akoze buli mbadi n'empala agijjeemu asanyusa abantu b'e Nebbi naye wa zino zigenda kwettira muganda wange zino wazeeriira sajja n'obakunamira naye nga bakulaabula bingati. Olunaku lw'eggulo omukulu amanyiddwa nga Eddie Kenzo yafunyeemu ka press conference ne mukyala we amanyiddwa nga Fiona Nyamutoro era nga bino bye bimu ku ebyo ebyabavuddemu. Ebbanga lyonna muzeeyi lyamaze nga pulezidenti tubaddewo nga tulina emirembe gyaffe nga tukola abantu bazimbye abantu bazadde okitegedde. Ekyokubiri ebyamasomero abantu basomera kitegera beetaaga mbwetaagisa improvement. Ekyokubiri malwaliro health bantu babajjanjaba beetaaga mwetaaga improvement. You know, I have a very busy life. I have a very busy life, so sometimes I just want a breather, and sometimes you just want to be in your private time with family, with friends. But now we've been going to a public place with friends and we just sit there without any interruption or going unnoticed. It's impossible. No. My friends now have to put in more effort. Whenever we have to hang out, they have to ensure privacy. You put on a mask? No, like the last time I put up a mask, I put on a mask, Eddie busted me on stage. She's the one. No, he was like, "Where is Nyamutoro?" Hey, come and say hi. Until we left home, we have kutesad bulungi. I'm not going to appear. No, I've kutesad bulungi to disguise, mask, hood, what. I'm there chilling with my cousins behind the crowd having our fun. Only to hear on stage, "Where is Nyamutoro?" All my cousins, everyone who was with me scattered. He was on the ground. Eddie has always been very supportive of my career from day one. I think I keep telling him that he's one of the greatest challenges I have because he hypes me a lot. He thinks I can do anything. And I keep telling him I'm not Superwoman. He's like, "No, you can even be Superwoman if you want." I'm like, no. So he has always been like that. It's just that you guys have just seen him come out now publicly. But he's always been the one. He has always been that one person who is pushing me. Go higher, you can do this, you can do that, you can do that. Because for him, I think even way before I became a member, he would insist that you're going to be a great leader in this country. I know it for sure, and I've seen it happening. So it's a blessing. It's a blessing to have a partner who believes in you and who proudly associates to see that your dreams are achieved. I know my skies are now floating away. Omukunja Tasera asiibuddwa mu ddwaliro. Yes, yasiibuddwa oluvannyuma lw'akabanga akawerako ddala ng'ali ku kitanda bw'atyo kinajjukira nti yakubwa essasi eryamuyita mu kugulu ne limulekamu ekituli
Akale mu mawulire agatalinda omukunja atasera olunaku olwaleero asiibuddwa mu butongole okuva mu ddwaliro gy'amaze ebbanga ng'apookya n'ebiwundu by'amasasi. Ssenkulu Ssaabataasa Kasiko Mutaasa oyo gw'olengera mu kifaananyi yazze n'oluseregende lw'emmotoka ezo zonna z'olengera okukyalirako omukunja atasera wano mu maka ge e Makindye. Ono tatambudde yekka, ku mulundi guno atambudde ne kabiitewe omwagalwa w'abangi ate omuyimbi Sheila Nabasumba. Jjajja w'abaana Kasiko Mutaasa yeebazizza abantu bonna okuli n'ababaka ba paaliyamenti abaasobola okuyimirira n'omuzzukulu mu kadde k'abadde ayitamu. Ebisukka ku bino endongokedde mwekolere buto. Nze Ngenze. NUP abantu abavuma abantu mukola kikyamu. Okutuvuma si kye kigenda tusikiriza tudde muki mwene NUP. Ngera notukuba amasasi bwe kitagenda tusikiriza kudda mu NRM. Katonda wange. Ate nga y'omukyala eyeekazaako erya Queen Masolo ng'ono abadde ennaku zino yafuuka ng'era alagira ddala nti munnankyukakyuka ng'okwo kwogasa okukwata ekizindaalo n'atambula kyalo ku kyalo nga abuulira abantu enjiri ey'enkyukakyuka era n'abasaba okulonda gavumenti ya NUP. Weewaawo ye omukyala ono wetwogerera yeekubye edda era ng'ategeezezza nti kyakoleddeko NUP kimala, asaba kuddayo wa Alien Skin. Nti ebbanga liweredde ddala nga Alien Skin amuyisaamu eggaali era ng'agamba nti yalaba ekizikiza ate nga n'ettatu ya Alien Skin gye yalina yagenda ne bagimuggyako. Ebyono biwanvu naye nga okusinziira ku bannankyukakyuka kigambibwa nti omukyalo ono yasaba iPhone 17 mu kaweefube w'okulaga nti awenja akalulu oluvannyuma lw'obutagifuna bw'atyo yasazeewo okuba nga ate adda gye yatandikira. Aba NUP bangambye baagala kizindaalo kyabwe, baagala na folo zaabwe. Nyongero bategeeza nti byonna mutwale, byonna mbitwale, nze siva kwa Alien Skin. Naye mazima ddala mu mmanja ki ogwange nagukola mwandibadde munsiima n'okunsiima ne mungamba Queen weebale struggle nagigattako ettofaali. Kati essaawa yakyusa kalimi kakyukidde walala. Kati it's now time mbeererewoko ku baby wange, be wange. It is time for Alien Skin. Oh, I'm supporting Alien Skin and I'm unapologetic. Nyongera bategeeza nti mwenna ne munaaba mugenze nga nsigaddewo bwogwo. Ogwo nga nze temunjagala siva kwa Alien. Ate nga yo omubaka Honorable Betty Namboze Bakireke ayongedde okukkaatiriza ndi ku Kyagulanyi kw'atava kagwake keetonye. Kyagulanyi nze kwe siva nno munnange. Pulezidenti abiraba, pulezidenti nkwagala nnyo munnange. Madamu Ticha tusanyusa okulaba olulimi. Abansabira ng'obulwadde bunuma. Bakusabira buli lunaku. Nebaza Katonda Mukama nzirizza ekirabo ky'obulamu. Weewaawo okyali munafu naye Mukama mmanyi ajja kukkiriza amaanyi gakomerewo ddala mu mubiri. Mwebale nnyo, mwebalire ddala banasipiya. Naawe weebale kulemezaako. Okuyita kulemezaamu? Kuba kulemezaamu. Mwebale kulemezaamu. Mbadde nga mbeera eyo. Tulina kubeera gumite. Nanjeyo mu hospital nga naye nga nkulaba nga tuli gumite. Tulina kuba gumite. Yeah, we have been gumite. Tulina kuba strong. Yeah. Mweno struggle tulina kubeera gumite. Tulina kubeera gumite. Tulemezaamu. Kyagulanyi nze kwe siva nno munnange. Oluvannyuma lw'abakulu ng'omukulu amanyiddwa nga Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba wamu n'Oweekitiibwa Medard Lubega Sseggona okubanga bava oba baabulira ekibiina kya National Unity Platform olw'ensonga ezimu bazze nga baliisa abantu enjiri ey'enjawulo nga babategeeza nga bwe baatandika ekibiina kya NUP bwe bazimbye Kyagulanyi blabla n'ebifaananako ebityo. Ye omukulu amanyiddwa nga Kkungu avuddeyo n'ategeeza nti Kyagulanyi yeerandiza yekka, tewaali n'omu yamulandiza. Omanyi kigambo kye bayita self-made. Self-made. Okimanyi? Bobby Wine, self-made. Yemeza yekka ne yeerandiza yekka. But people don't believe that. Kati bino si bya kubelievinga because abantu bazze bamulaba. Kyogamba Bobby Wine ye muyimbi yekka yali mu nsi
lwaki abakola Bobi Wine tebagenda ne bakola Alien Skin n'afuuka Bobi Wine kyali lwaki abaga nti bafuula Bobi Wine kyali mu byobufuzi leero tebagenda ne bakikola Catherine Kusaasira ate bakyali babeko omulala gwe basongako bagende bajjeyo maybe Stasha Mayanja bamufuule Bobi Wine anti bo bakuguka nnyo bakedde bukezi mu kufuula abantu kye bali kati kati obukugu obwo bwe balina bwe bagamba because bo bakafulu b'okufuula abantu kati obukugu obwo babukole ku Catherine Kusaasira bakuwadde ku breakfast babukole ku Buchaman wafunye ku kyokunywa babukole ku Stasha Mayanja kati ninkubira ali wansi bamundetereka chai that's my man kungu bamumpereka chai ngende maaso genda maaso omusha so neto akuba tumiza cha kunywerako kyonna kyoyagala kungu because those people they need to be addressed abakadde b'okukyalo kuno bannange basusse ate bakolima naye omanyi ebyobufuzi bannange byankwe bya mitima mibi bya buli kimu abantu bano nze ntunuulira Dr. Kiza ate nga ye omukulu Walkaga Mathias ayanukudde omukulu ow'ekitiibwa Medard Lubega Sseggona ku nsonga y'emyaka gattako n'okusuubiza abantu b'e Busiro biki byagenda okuba ng'ate abakolera tugenda mu kalulu omanyi waliwo omusajja yagenda simanya ndi mukulu najja ndi muto kati yaba yabatandikanga bato abuze bweyinda yatandika okuyimba nga wa myaka 9 bweyinda yatandika okuyimba nga wa myaka 9 yali mukulu wano fresh kid yatandika okuyimba nga wa myaka 7 kati naye munno mukulu abantu bamanyi abantu batubuzaabuza batulowooza mbu bagezi kati abantu bamanyi nti abamu batandika ebintu nga bato kati ffe twasomako kitono edda muto olwava mu senior 4 najja misinde at 17 years kati myaka kumpi 29 so mu bufunze nga tuli mu ndongo kakati mbufunze mbabuuzizzaako basebo ne bannyabo mbagaliza obulamu obulungi mukama abankumire kampandike oluyimba lwa president yalwenjo yantumye enew Uganda ngenda kuwandiika kati manifesto saawa eno Uganda empya egenda mu Luswahili bakyogera batya Lubwama mamanyi Oluswahili Lubwama mamanyi Oluswahili kane fe mu Luzungu tugamba how a new Uganda is gonna look like Uganda empya nga bwegenda okufaanana kati mu Luswahili mwe mukyogera Amaswahili mukyogera mutya Dala mutufu makapala mebilo kuna milioni ya satu n'okunda waggulu ng'oluusi lumu balusibira milioni 3 n'olema okusima enzizi 10 mu busiro listi n'oziwanako mwezi gumu enzizi oluusi la milioni 3 okwaka omwezi gumu mwokka n'osima enzizi 10 abantu bafuna ku mazzi amaki ebyo nga byema Walkaga okumanya nga buli lwetagamba eziteetaagisa luzungu lutategerekeka kati tokambabuulire batigerega bugereza Walkaga gwe mulaba wano ndi musajja muyivu era maliriza diguli eyitibwa papa oba bachelor of public administration and management ku Central University eyo diguli eyotegeeza nti nno ogenda kola ku mbeera z'abantu n'obatuusaako obuweereza kyensuubira nti bannabusiro ne bannayuganda si bazima misango wabula beetaaga buweereza eriyo wano omuntu nga tubamwetanga mu poliisi ne mu kooti weetaaga kutuusaako buweereza oba akuweereza atazanga musango ebbanga lyekulungudde ng'omukulu amanyiddwa nga Dean Lubowa Sava akyali mu nkomyo era ng'olunaku lw'eggulo yaleeteddwako mu kkooti so nno kino kyongedde okuba nga kisanyusa abo bannankyukakyuka be yali akoona buli lukya tambota mwana wa mama kakati boyi njagala eno ginkwatiremu n'oyo yeepeeredde gyali emida agenda okufuluma agisangewo kakati oyo muniga abadde ng'atwesomerako nga yeeyita Ejjembe Lubowa mwe bannaye mwe kambabulira tamanyi Ejjembe Lubowa kyeki Ejjembe Lubowa oyo ye kabaka w'empingu oyo ye kabaka w'amakomera oyo yasiba era yasumulula kakati weeyita otya Ejjembe Lubowa n'omala ku bupingu ku bunnyogogo bwe nakunya wenangonya liso weepeeredde bakoleze boyo Ejjembe teryepyerapyera
Oyo mudongo oyo kati yeruboyera si yerubowa. Iyo yeruboyera. Wanga yanyalise. Ejembe rubowa muganda wange. Olinchiddamu kibagamba ye kabaka wa makomera gonna. Ye kabaka w'obunyogo gwo obw'empingu. Kitegeeza ino obuyinza bwonna obusumulula n'obuta. Kakati tosobola kera kumacha n'okwata jembe rubowa. Kati oyo luboyera wammwe takiddanga namumanyi. Talinaako yadde n'akawewo ku mutwe ate tujja gwe. Robert Kyagulanyi Ssentamu, President w'ekibiina kya NUP, yakubiriza abantu b'e Bugiri obutawa omukulu amanyiddwa nga basaalirwa kalulu oba obutaddamu kuwa bantu nga basaalirwa kalulu, era nga bw'atyo yapromotinze omukulu abakwatidde ebbendera mu kitundu ekyo. Naye nga basaalirwa avuddeyo akolima agamba nti yafuuse emboozi ku mumwa gwa Kyagulanyi buli gy'agenda okuba campaign ategeeza abantu okuba nga ate bamukyawa. Teyakomye okwo n'ategeeza eggwanga nga Kyagulanyi Ssentamu bw'atakyakwata masimu ge gattako n'okumublockinga. Omukyala amanyiddwa nga Olivia Lutaya yavuddeyo n'amwanukula n'amugamba nti wali weesimbawo emirundi 3 mirambirira naye nga towangula kalulu. Kyagulanyi Ssentamu lwe yajja olw'amaanyi ge yayina bw'otyo n'osobola okuba nga ate oyitawo ku kakeeka ate bwe watuuka eyo tewakuuma buntu bulamu n'osaatuuka empisa ne zikufa. Kakati omaze okufiirwa ekifo ate ovaayo otuwogganira. Mukwano tobaako gw'onenya kabeere pulezidenti waffe wabula nenya empisa z'embi oba okiwulidde. So n'ekyokugamba nti Kyagulanyi takwata masimu go mukwano tereera. Omukyala amanyiddwa nga Nabosa yakyaziddwako awo ku BBS Telefina n'abaako bye yabuuziddwa era bw'atyo n'abaako bye yanukudde byenzikiriza nti abasinga obungi mwalabye. Omukulu amanyiddwa nga Muhammad Nsereko yavuddeyo n'agenda mu maaso okuba nga ate azaala wa Nabosa era n'ategeeza nti oluvannyuma lw'okuwuliriza Nabosa bye yayogedde akakasizza nti kojja Walukaga musajja mugezi nnyo, so nga ate ye Stella Nyanzi yagambye nti kano ka committee k'entertainment kewadde value kadidde emimonde gyegikakwatidde ebbendera gyegyo emimonde gyamwe. Awo nno omukulu ye Nsereko n'ayongerera ddala okuba nga aseka. Weewaawo ne mubamu bannankyukakyuka bageze maaso okuba nga tebakriticizinga omukyalo oyo. Ye omukulu amanyiddwa nga Vijay Junior yavuddeyo n'agamba nti many people are criticizing this young woman for not knowing enough about politics. This reminds me of how people judged Kyagulanyi Ssentamu when he first entered the political scene. I think she might surprise everyone and become a good leader for her community. Nabosa Ju, yes, bw'ati bwe yabagambye. Mwasekeranga Kyagulanyi wano nga yakabitandika naye katate yafuusa akayinja mu ngatto z'abamu. So nga ate tukkiriza nti oba oli awo ayinza okubeera n'obuweereza obulungi n'okusinga ate mwe bwe muyinza okuba nga mulowooza. Tusobola okulabira ku mukulu amanyiddwa nga omugenzi Muhammad Sseggirinya. Tukkirize mu babaka ba paalamenti bonna omusajja oyo yaweereza bulungi nnyo abantu b'e Kawempe. Ku ground yabeerangawo, mu malwaliro yabeerawo, buli kimu yakikola, mu masomero yatuuka, abaana bamulekwa yabakwatako. Kikyatakola Sseggirinya naye ng'ate mu kujja y'omu kwabo be bayisangamu eggaali. Weewaawo akakundi k'abavubuka bawerako ddala ku mukutu ogwa TikTok bavuddeyo nga bagamba mbu bafuna message ez'enjawulo ezibagamba nti bagenda kusasulwa buli week basobole okuba nga ate bavuma omukulu Kyagulanyi Ssentamu. Wabula nga bano bagamba bo tebali willing kukikola kubanga tebalaba nsonga lwaki balina okuba nga ate bamuvuma. Naye nga abamu balumiriza pressure okuba nti yabaweereza message wadde nga yavuddeyo ne yeegana naye nga ye omulimu yabakanyidda nagwo era nga yayisizaamu dda Robert Kyagulanyi Ssentamu eggaali. Bulijjo simanyi nti abantu abavuma President Kyagulanyi basasulwa ba TikTok abaweze basatu nga bajja mu inbox yange nga bampa ddiiru y'okuvuma omukulembeze Kyagulanyi mbuno bampenga ssente buli luvannyuma lwa wiiki oba buli luvannyuma lw'okukola vidiyo nnya. Nze abadde abooza like lutandiko ky'okuvuma omuntu atalina kyakkoze atakumanyi takulabangako tamanyi nti nagy'oli like otandika otya. Nze banaye simanyi na kuyomba sivumangako muntu ku social media mujja wa gatse balowoozesa nti nze nsobola okuvuma omuntu ku social media. Bulijjo musasulwa bannaye bulijjo nze mbwira buwulize sigenda boogera manya but nze saagala
akasente katambudde ng'omulamu omukulu gwakuvuma mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu na kumukkakkanya bagenda banoonya abaana balina ku bufollowing obutonotono ne babatomeza batya bagenda ne babalima nti bagenda bawa ssente buli wiiki bo bavume Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nga bagenda bawa ssente buli wiiki era musimanyi olina okukolayo vidiyo bbiri naye mpuliriza olunaku lw'okola ka vidiyo akasooka lwe lunaku lw'ogwa bannayuganda lwe basemba okuwulira ensi lwetandika obutakulabamu wadde amakulu ekyo nkikubuulira ate nga tebalina ssente zebasobola kuwa zigenda kukyusiza bulamu senga buli avuma Robert Kyagulanyi Ssentamu agaggabwala oba afuna kasente senga jjajja Ichuli yafa mugagga ne baatuuka n'okumwettira ne bamwettira yafa mwavu musajja wattu bamutega ka drone n'omusirikale mbw ayina kumukuuma omusirikale ye yamutta okiwulidde ebyo bye bikola byaba abasajja bajja kulowoozesa nti bakwagala nnyo bakulowoozesa nti bagenda kuwa ssente zigenda okyusa obulamu bwo naye nga tewali akasente katambula era abaana be bulaba abo oli n'omulaba ng'avuddeyooko atandise ovuma omukulembeze waffe ng'olwomanye bamusuubizza nti bagenda muwa akasente buli wiiki naye bazikuwayo wiiki emu olumala okukuwa nga batandika okugamba nti anti sente zijja gwekola sente zijja ng'olwedde walugwamu dda ekintu olwedde wamala dda okukiyingiramu ekyo nkikubuulira beera mugezi tutaase eggwanga lyaffe twagala kununula ggwanga osegedde ate nga ne bw'ovaayo nga ozze kukkakkanya mukulembeze era mission tesobola kutuukirira tolina ky'osobola kukola ekyo nkikubuulira Omukulu amanyiddwa nga Emmanuel Oddombo tumujjukira bulungi nnyonyine ddala okuba nga ategeeza nga bo ab'ebutalejja bwe bataagala Robert Kyagulanyi Ssentamu tebaagala byankyukakyuka bo baagala NRM okiwulidde naye nga si be bokka n'abe Arua eyo abamu balabikako mu butambi nga baga tebaagala Bobi Wine nga tetunnagenda mu maaso tusooke tulaba akatambi kano. We don't want to Kyagulanyi in Arua. For us, we are in Museveni alone. We don't want to Kyagulanyi. Idiro bandi be mini alifiriro fezo kozo emijibe mindiro roza mani azonje zuri. Adada. Arua baka ambulance le banga sende ni rutatra. Mani rijizu Kampala. Aro suzu. Baka le amani barua repini ya zife yu yani. Ba amani askari ya zife. Ikaki askari kile muki Arua. Bani ya mafunyo zizu. Yofyo zizu. Ongungo zizu. Imindiro z'umuzi bapini zonjezo kamera dilia lubareka kimifinji kute bolambalamba wennyini awo sigena kubanga ate nkususaawo ngira kubanga ate nkutuusaako ebimu ku ebyo ebibadde ew'omukulu Kyagulanyi Ssentamu gy'awenjereza akalulu mu kibuko wamu ne butalejja eyo nno gy'asiibye nga ali n'abantu beeyo so ng'ate era nedadde before ku lunaku olw'ebbalaza ayina gye yali eyo gye yasinzira okugwa ekigo abangi kye baasekerera abatawagira nkyukakyuka so ng'ate ab'enkyukakyuka baanakuwala era nga bangi bakiinterpretinga buli omu mu ngeri ye ate ebyo tugenda kubiraba mu vidiyo yaffe enaddako tusooke tulabe biki ebibaddewo biki byazze asuubiza abannayuganda ebimu ku byo okuweereza mbadde pejje nkwebaza okuba nga te weekuumiddeko mwebale kutwala budde kulikinga kukomentinga n'okulaba gw'atasobodde kulikinga na commentinga nsiima nnyo view gyompa webale nnyo webale ddala atakuumira mpeera sigale nga abankuumidde naye nga temwerabira nti mmwe mwenna abeetaaze emirimu egy'enjawulo mu mawanga nga Qatar, Kuwait, Dubai, Saudi Arabia wendi nnyonnyini ddala nze mwennyini okuba nga ate nkukolako otambule mukwano ebyokutwalako ssente zo tebijja kubaawo lwa nsonga nti tukukolako visa nejja n'olyoka osasula so jangu ku mirimu egy'enjawulo mbakyala tuyinayo caregivers tuyinayo ba maids tuyinayo ne ba cleaners so nga ate mbami tuyinayo ba riders tuyinayo ba drivers tuyinayo abakola e-parking ne cleaning mujje tubeere nga ate tukikwasaganya ne airport pickup weri nnyonnyine ddala mujje tubeere nga ate tugikola ki tugiwagira mwebalire ddala mubeere bulungi mweraba
Easy bro. Easy. Balekabo. Labayo. Bwe malo okufuuka president yagoja pasiba. Tebakukwata kodi. Tebakuchangalanya. Easy. Kakati wulira. Abaana b'Obudaka. Come Uganda. Me want the DJ to put a little bit of this and a little bit of that. Listen me. Put someone in the microphone. People power. Our power. NUP. Everywhere. Tulirudawa. 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 Abana b'Obudaka mulio. Abana b'Obudaka ale. Ale. Tulirudawa. Abana b'Obudaka mulio. Abana b'Obudaka ale. Ale. Kati uliriza. Abana b'Obudaka. Abana b'Obudaka. Eno ye capital city. Eya Bugweri. Siwe kiri na yefaanana nga capital city. Kakati muwulirize. Bano abasajja bagenze bagala amakubo nga batuyisa mu makubo amabi naye batukoze bulungi. Kubanga tulabye enguudo za agenda kusomera okuzanya buzanyi no. Mu gavumenti ya Kyagulanyi omwana ajja genda kusomera nga somera bwerere nga gavumenti making sure buli lunaku omwana kuva ku nasare paka ku P7 anywa ekikopo ky'obugi kirungi kirimu sukali kirimu n'amata anywa n'ejirimu ebyo bigenda kusasulwa gavumenti. Abaana bagenda kubeera n'ebitabo ne peni. Abasomesa buddo bebajja okusomesa newammwe omwana wo standard ejja kubeera yemu bwe baba bakola ebibuuzo bye bimu. Eno si nsonga ya Bobi Wine, eno si nsonga ya politician yonna, eno nsonga yaffe ffenna. Temulinda busajja buno kunyiga mulyoke mukole kye mukola. Temulinda kutemula bantu musoke mukole kye mukola. Kwavuwala nawe mu myaka 40 oberengo weranga muzeyi naye ani ayagala okumala emyaka 40 emiranga fanana bwati. So this we are doing kino kyetukola tukikola kulaffe tukikola ne kulaba muzeyi baffe ne okusingira ddala tukikola kulaba abaana baffe abato to making sure Uganda ekyuka era ekyuka once and for all. Banange muveeyo mu bungi mulonde naye ekyo kyokka njagala buli omu kumwe kino ekyekisembayo buli omu kumwe abeere Bobi Wine. Buli omu kumwe abeere Bobi Wine. Buli omu wano abeere Bobi Wine is a city special. Eno si nsonga ya Bobi Wine, eno si nsonga ya politician yonna, eno nsonga yaffe ffenna. Temulinda busajja buno kunyiga mulyoke mukole kye mukola. Temulinda kutemula bantu musoke mukole kye mukola.